Peetero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Simooni Peetero eri abo abaafuna okukkiriza okw'omuwendo omungi nga ffe bwe twakufuna mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo, ekisa n'emirembe byeyongerenga gye muli mu kutegeera ddala Katonda ne Yesu Mukama waffe. Kubanga obuyinza bw'obwakabaka bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda, olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Mu byo mwe yatuweera ebisuubizo ebinene era eby'omuwendo omungi ennyo, olw'ebyo mulyoke muwone okuzikirira okuli mu nsi okuleetebwa okwegomba okubi, mulyoke mugabane ku bwa Katonda bwe. Olw'ensonga eno mufube okulabanga ku kukkiriza kwammwe mwongerako obulungi, era ne ku kugumiikiriza kwammwe mwongerako okutya Katonda, era ne ku kutya kwammwe Katonda mwongerako okwagala abooluganda, era ne ku kwagala abooluganda kwammwe mwongerako okwagala. Kubanga bwe muba n'ebyo ne biba ebingi, bibafuula abatali bagayaavu n'ababala ebibala olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga ataba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awuunawuuna, bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye eby'edda. Kale abooluganda, kye munaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa. Kubanga ebyo bwe munaabikolanga, temulyeesittala n'akatono. Bwe mutyo mulyoke muyingizibwe mu bugagga obw'obwakabaka obutaggwaawo obwa Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Kyennaavanga njagala ennaku zonna okubajjukiza ebyo newankubadde nga mubimanyi ne munywerera mu mazima ge mulina. Era ndowooza nga kya nsonga nga nkyali mu mubiri guno okubakubirizanga nga mbajjukiza, nga mmanyi nga nnaatera okuva mu mubiri guno era nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yantegeeza. Kyenva nfuba ennyo okulaba nga ne bwe ndiba nga mmaze okufa, ng'ebyo byonna musobola okubijjukira. Kubanga tetwagoberera ngero ezaagunjibwa n'amagezi bwe twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. Kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa, eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimasamasa ne lijja gy'ali bwe liti nti, ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo. Twawulira eddoboozi lino eryava mu ggulu kubanga twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Era ekisinga obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo. Ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza, okutuusa obudde bwe buli kye munyeenyekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe. Okusookera ddala, mutegeere kino nti buli kigambo ekya bannabbi ekyawandiikibwa tekyajja nga kisinziira ku kunnyonnyola kwa nnabbi oyo. Kubanga tewali kigambo kya bunnabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyavanga eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu.